omuwala ow'okuwasa gwe bakulabidde obulabizi n'oyo nga gwe amwerabidde n'oyo nga ye yakusiimye, ani omutuufu ow'okuwasa? Wallahi kusaba busabi Allah tabaraka wa taala. Kusaba busabi Allah tabaraka wa taala kuteebesa kituufu. Byonna bisobola okuleeta obuzibu. N'omwerabira, ne bamukulabira, oba n'akwesiimira, ne mugenda mutunka. Kusaba busabi Allah tabaraka wa taala. Niyo nno bufundako n'abaaluli naye abaaluno baatabuse. Omu ku mikwano gyange yanzikiriza okubanyumiza akaboozi kano. Doctor, PhD holder, aga nti muyizi waffe mu ddalasa aga nti kanfune naye ku mukyalo owokubiri. Nfuna omwana muwala munaddiini mashallah. Nga musaba mmotoka mahale biki nga byonna tugenda nga tubabuwa nga babimuwa. Kati batambula emyezi 2-3 mooka efe ya dokita, mooka ya bbeeyi. Lwakitwala mugayo ga nti mooka mugala kijja kumala wiiki 4. N'agamba omukyalo gira ompa ku yiyo tambuliremu nga bamaleeri nti yiyo. Aba yakavugamu n'alabamu emputa 2 eza bbiya. N'akubira omukyala n'amugamba nti wayi muuka yo kijja kityo okubanga mulimu ki cupa z'omwenge ate nadde waliwo ba ogi benadi badde batutteko juzi nakani ne bazeerabiramu. Mutima ne gumutereera sizize n'azijjamu n'azisuula. Kati n'agenda mu galagi nga wayise ennaku alabe muuka batuuse waabwe bakanika biki. Kati ow'omugalagi n'amugamba nti kwewunyiza okulya amayirungi. N'amugamba nti ani alya amayirungi nti gwe. Nga wano dereeva avuga emmoloka eno waatuula wano webassa ebigere kuliko obukoolo butinitini busamuuka awo kutulako nga bagaaya ejjirungi. Kati ye nga tagamanyi n'amubuuza nga sitegeera n'amugamba nti oba obuntu obulaba oba guliini obuli awo bulaba butandise n'okukala ye abali amayirungi bebabeera we bubeera bukutuka kuli ng'akola ki n'agikuba. Naye gundi emooka eno nga naga nti sina kyemmanyi sibitegeera nabitegeera. Awulidde bwe yaddayo ekokebera nga ne kureti gyeri ya bbiya n'amayirungi mwegali n'enjaga neki yali akyewunya mayirungi ate najja akola ekinene mulimu neki. Bwe yakuba eri gye yamujja bamalako enviiri kuki ku mutwe. Ne gundi yatabivangako gundi gwe Farida kyava ku nankani twali twamugamba biveeko. Kyekigambo kye yawulira nga beebuuzabuuza si muwulira nga banyumya. Yali akyaliko ne babuuza munne n'abuuza munne yali awo nti Farida teyali tava ku njaga. Oyo namugamba nti afa amugamba agiveeko. Essimu yakuba essimu ekiro ekyo nanga Imaam bw'otajja wano omukazi musse. Ne mugaa saa 8 guno mpita kulaga nti nkugambye yitawo wano. Era bawalimu abo abasajja bato balina ebintu byebazanga nanga nti oba oyagala ssente mmeka nja kuzikuwa ne jangu. Naye nga yali yasoma bya Kizungu n'ayagala afuneyo ku mukyala musinga ku ddiini amwongeremu. Oyo bwe yafuna nga mukulabika wano nti alina kuki ku ddiini n'agamba nti kanfuna oyo nanga nyongeremuko salatullah iri ezo biki tahajjudi. Yafuna wa kibaaba.